Sawa bwezula weziti obudde bwebuti tubira mu programu ya fene ya wekolere jukira nti programu ya wekolere ekwata ku bulimi n'obulunzi kasogera wekole ku sort tuba tukwata ku bulimi n'obulunzi era olunaku lwalero tuli mu farm ogira babulungi nyo twali kuwananya ya nanasi tugenda kuba twogera ku kibale kisingo kuwomera abanna Uganda nebwerwe gwange kisingo kubiranga kitambula ze nanasi tugenda kubanga twogera ka olunaku lwalero nengo omwanjuzi nga bulijjo ndi mujuzi Lawrence Mutayomba atenga ku kamera tulinako Yasin producer waffe atulide Flavia Luyiga ye mwami ani walusimbi jola olunaku lwalero yasobodde okubeera akwasaganya bulungi nnyo ekintu tambula nange mbere nga nkufunira abakugu mu nanasi buli muntu oyinza okuba enanasi ogimanyiko kyogimanyiko oyinza okuba togimanyiko tugamba nti olunaku lwalero gwe mukisa gutufunye okubanga tusoma enanasi okuva gyetandikira paka wonna weekoma tambula nange olunaku lwalero tubeere nga tufuna omukugu muzeeyi oli otya jebaleko kali obulamu bulungi oli mu farm wano okikwasaganya tukikwasaganya mpo yebaziwe Yesu kama yebaziwe obulamu bulungi mujuzi bana Uganda bamanyinga mujuzi Lawrence njagala babulire gwani amanya ngotudde mu kamera yafu butere amanya Deogratius Katimbo Deogratius Katimbo ozalibwawa Luweero oli wa mu Luweero wano naye nga nakulira Lakayi wazalibwa ne bakujja kuno n'ogenda Lakayi ate n'okomawo kuno ate n'enkomawo wawona Lakayi abantu batera kuvaayo naye nze navaayo sakyamukama amina kyansobozesa nenvaayo nenzija Luweero oli mulimi tuli balimi ng'ogyeko bulimi kiki ekirala kyokola njagala nnyo abantu okulabe mu kamera ndi mu real estate oli mu byattaka osobola okubeera nga okola ebyattaka ate bw'otatekako n'ebyobulimi manyi Uganda ya leero olina okuba nga okola emirimu egy'enjawulo okusobola ebyettaka bitambula bitya bannange kibbattaka kiyitiridde kibbattaka kingi naye abantu balina kwegendereza oli bulooka oli kiki mu ttaka ndi real estate developer abakulaakulanya oyo aba akola mulimu ki tusangaawo ettaka tugeze nga zino yika zange 3 kati tuli ba consultant twebuuzibwako mu kwebuuzibwako okwo abasajja bangi abantu bangi abali e Kampala ti abavubuka abaani abamu balina amataka mu kyalo eyo ni gabalimu okukulaakulanya nsonga abamu tebeebuuza ku bakugu kumanya tebafuna advice kuva mu bantu ab'enjawulo so tutunda n'okutunda mutunda n'amataka kino kyetuliko kino kyekimu ku bintu ebagamba nti bakulaakulanya ettaka kino ekyokuteekako tugeze nanasi oba kino kigwa mu ttuluba ddala kubanga abantu tukimanyidde nti omuntu okugamba nti ndi developer oba olina kuteekako bizimbe olina kuteekako mu masomero kino nakyo kigwamu kyobulimi oba ekizimbe okiteeka we kigwanidde ekizimbe okiteeka we kubanga e Kampala wakati ng'olinawo ploti tosobola kulimawo nanansi tosobola kulima oyogedde n'ensonga kati kitegeeza mutuuka ku kitundu n'olambula n'ogamba nti wano wasobola okugendawo ennaanansi wano wa ssomero wano wa mafuta kati eriyo abantu nga baava mu byalo nga mujuzi Lawrence w'ekyannamukaaka naye nga balina ettaka kiwulira naye ng'ali e Kampala ate abasinga ng'amagezi kye gamuwa tikantunde ettaka eryo ngule ppiki ng'abavubuka bannanga abasinga bakikoze nnyo naye ate ng'ettaka eryo bw'olimirako ekirime ng'ennaanansi ng'ettooke ng'emmwanyi n'ebintu ebirala osobola okugenda okulaba nga ssente ze wantunze mu kintu ekyo ate ky'olimiddeko kisinze zivuddemu nezigulayo ekiwandibadde ogamba nti kantunde engule kiri ekitegeeza ebintu byammwe birina bwe bikwatagana n'obulimi nkutwala kutaka lyange n'ombalira nti wano wagenda bwekiti tukisobola ssebo wasalawo okulima nanasi lwaki mu birime byonna wasalawo okulima nanasi oba olina n'ebirala by'olima nga bwe nkugambye nti tulina bizinesi ziri endala ez'amataka tuzitadde ku bbali ojja kuleeta ebirango byazo tubadde mu kiseera kino ekiyigiriza abantu nti omuntu olina okukola
era abantu bangi nnyo tubalabye nga bava mu kibuga baddawa bayingidde ekyalo badda mu byalo naddala abo abaalekayo ebintu byabwe mu byalo ebifo nga bino n'agamba nti owaayi enkota y'ettooke etuse ku mitwalo ena kaŋŋende mu kyalo nkole ki nime kubanga twesanze nti abantu bangi nnyo okulima bakusuula ebbali naye ng'ate ennono ya bujjajjaffe bajjajjaffe ab'edda badipendingiranga nnyo ku kulima okulima awo wenkubulize ekibuuzo essebo enaanansi ng'ogyeko enaanansi waliwo ekirala ky'olima oba just g'oli mu naanansi kuba twagala nnyo twogere ku naanansi si naanansi zokka n'ebitooke kubanga bwe nkugambye laakaayi masaka tuli bamatooke ennyo matooke ekyenaanansi kye twagala okwogerako essebo enaanansi wagenda wa muntu wakyala wa muntu wakola agulikaale kyanga abantu bwe basoma waliwo eyakuleetera ddiiro nagamba nti enaanansi zifuna enaanansi wagitandika ddi ogimu ebintu by'okulima bino tuba ne betwebuuzaako okiwulira nti okulima tekiringa nti olina kusooka fayini okubisoma kirungi naye ate ne practical zino nazo nnungi eri abantu kati abantu ab'edda abasinga bafunanga sente mu kulima naye nga tebalina na diguli mu kulima naye nga afuna bakulu banne ettaka lino ddungi ligendako kino ebintu bwe bityo kwegaba ofuna advice mu bantu ab'enjawulo ne muba nga musobola okikwasa nga tosobola kubeera wekka n'okeera ku makya n'ogamba nti ngenze kulima kino wabula emikwano gy'oassociatinga nagyo oba abantu ab'enjawulo b'obeera nabo okolagana nabo nabo basobola okukuwa ku advice ku ki ekisobola kwongera ku byenfuna eka zaaliyoko enanasi zaaliyoko ekitegeeza gye wakijja nsuku ensuku fe twalimanga ensuku jjukire Masaka okulima n'enkumbi kutono tubika olusuku ne lukola ki ne lugwa akaleka enanasi ne muziteekawo ku lusalosalo wa ne musimba essebo tugenda kuba twogera ku nanasi yes twagala okumanya omuntu ng'atandika okulima enanasi essebo tulinayo abantu abamu abadde akitwalanga kyamuzanyo n'alimalimako awo tuli kuyiika mmeka zino zenanasi zino ziringa yiika 5 zenanasi kinene odde babitwalanga ebyomuzannyo waliwo bambi abali awo nga yayina ettaka litamanyi kyakukolerako waliwo abali awo ate nga ye abadde azirima naye ng'ate wabaddewo waabuliramu bitugenda okukwatako abantu balaka bali biti 3 twagala okubeera nga tukwatako naye tutandikira ku muntu ddala nga ye takolangako mulimu guno tagumanyi alaba nanansi kugisala nevamu kasupu akalungi n'akanywa n'akalya enanansi omuntu okugirima mwe mulambula ebyamataka wangambye mumanya ebyamataka enanansi yeetaaga ttaka ki enanansi eyagala nnyo awantu awasambule awantu awapya katugeze kibadde ng'ekisaka fine nawalala ekulirawo naye eyagala nnyo awantu we yeetandikira nga yeesooseewo enanansi eyagala nnyo ettaka nga liddugavu ettaka nga limyufu ate teyagala nnyo kisenyi alina ekisenyi tatawaana kyoba olaba nga bwolaba wano nti tolabawo na muti eyagala nga akasana ekeefunira awo tujja kutuuka awo tukyali ku kyattaka eyagala ettaka nga liddugavu eyagala ettaka nga pya tonalirimaalimalimako ettaka eryo bwetyo lyeyagala nebeerawo emyaka gyayo ng'etaano mmaze okulaba nga ettaka lyawo pya nkola ntya abamu bagamba waliwo abamu tugamba nti wano olina kusaawa obusaayi abamu bagamba nti wano olina kuteekawo turakita neekubawo abamu bagamba nti olina okutemawo amavunike kiriwo ekikola ku ttaka eryo ettaka nga pya osobola n'olisaawa n'osaawa n'oggyamu emiti bwekiba kisooka osobola okwokya kuba si buli omu nti alina obusobozi bwa turakita osobola okwokyawo n'okiryalingawo bulungi ne waba nga watangaala kati n'okabala okukabala kulimu ebirundi ebiri waliwo abakabala nga batema amavunike waliwo abakabala obukabazi osobola okukabala ng'otema amavunike osobola okukabala ng'otema amavunike kati bw'omala osimba tunatuuka ku kusimba omaze okugatema waliwo abamu abagamba nti amavunike ogaleka ne galoota abamu ne bagamba nti otandikirawo okusimba osobola otandikirawo okusimba kiba kikola
Okay. So otandikirawo okusimba. Tumaze okukabala. Tunafuna nsimbo. Tetunatuuka ku nsimbo. Kakati bw'omalawo tewali kirala kyetaagisa kukutereeza ettaka. Kasita otereeza ettaka lino n'okabala bulungi, n'osawawo bulungi, ogaani wabanga light weeri ennungi, kyererezi nga kyererezi, ng'okabaddewo bulungi, osobola otandika osimba. Osobola otandika okusimba. Osobola otandika osimba. Mu budde ki? Waliwo lyatugamba nti mu budde obw'omusana enaanaansi esenyuma okusimba. Nti mu budde obw'enkuba awo ng'enkuba ebe ng'eggwayo enaanaansi weesaana okusimbibwa. Omuntu ddi lwagamba nti ntandika okusimba enaanaansi? Enaanaansi ng'ogisimba terina nnyo sizoni. Terinaako kugambira nti kati nga simanye enkuba ntono oba mukyeya. Enaanaansi terina sizoni. Terina sizoni. Enaanaansi osobola ogisimba mu January, mu February, mu March w'oyagalidde. Kasita oba nti olina awantu w'osobola okukola ki? Okugisimba. Terinaako sizoni. Mpozi sizoni eyinza kukwatira mu katale. Mu katale weeyinza okukwatira. Tujja kutuukayo ndowooza mu maaso eyo otubuulire ddi ennaanansi weosuubira okubeera nga ziri katale akangi. Tugenda kugenda ku nsimba wano tulaba mu musiri mupya wano wato ate ziri zikuze waliyo ezinkadde waliyo ezakundulwe ezigenze zikunduka. Ennaanansi mu nsimba yaayo tuli mu musiri omupya guno ndaba mupya tukutukutuku. Ensimba ya nnaanansi ebeera etya? Ennaanansi era esimbibwa mu layini nga bw'olaba bw'oti. Kati bw'ogisimba nga wano eno n'olekawo lino ekkubo mw'onaakolera omuddo. Sooka olindeko nsimbye ennaanansi yange eno wano ndekawo space yenkana ki wano paka wano? Eri fuuti emu. Ate okuva wano paka wano eri emu. Kitegeezeemu ku emu. So kati esobola okulekawo emu ku emu. Kulekawo emu ku emu. Nenfuna luno olukuubo. Kati luno olukuubo mw'oyita ngo luno lulina okubeerawo. Lulina okubeerawo. Buli lw'osimba ebikolo bibiri n'olekawo olukuubo. Olekawo olukuubo. N'osimba ebirala bibiri. N'olekawo olukuubo. Space nkyayina. Oba oyina. Oba oyina kati gwe tuya kano ka space kokka olabe obungi bw'ennaanansi ezirimu. Oba oyina. Omuntu asimye ebinnya bye tukyali ku kusimba. Omuntu asimye ebinnya bye ennaanansi n'agenda kugisimba. Kiki kiyeetaaga ku nnaanansi eno ng'agisimba? Olwo abamu abagamba soosaayo obukuta bulweko mu ttaka, simanya soosaayo kiki, bingi nnyo batugamba mu kusimba. Enkola y'obukuta abantu tebakyagikozesa nnyo. Kati bw'onaaba neyiika 10 onaagula obukuta onaabukomyawo. Ekyakozesanga obukuta nti bwayinanga engeri gye buwugira omuddo, gye buziyiza omuddo oba ne bukwata amazzi ne gabeeramu. Naye ennaanansi esobola okwekwatira amazzi. Kati nga bw'olaba wano nezizo zinnya naye temuli bukuta wadde. Okiwulira? So bwali bugimu nnyo nti kugamba nti munoonya bugimu. Si bugimu. Kasita oba n'ettaka nga ddungi oba osobola okukola ekyo ekyetaagisa. Omulabi wa Salt bingi nnyo bye tulowoozako okutandika ne tulowooza nti bizibu, ebigimusa n'abijjawa, obukuta n'abujjawa, obusabwente n'abujjawa, naye omwami atugambye nti nedda tewaliwo kyetaagisa kusimba nnaanansi. Tugenda kugendako mu kuwummulamu katono nnyo, oluvannyuma lw'okuwummulamu tugenda kubeera nga tukomawo. Tova ku Salt TV, okyali mu pulogulaamu Weekolere. Soul Television, Femunyo. Omulabi wa Soul TV nkyali mujuzi Lawrence Mutayomba mu pulogulaamu eno Weekolere. Tuba twogera ku bya bulimi na bulunzi. Gwe abagisubiddwa osobola okugenda ku YouTube n'oteekamu Weekolere Soul TV, ojja kubeera nga munnange olabya ddala pulogulaamu zonna ze tuzze tukola. Naye ng'ate bw'oba olina kyoyagala okwebuuza ku Mr. Dale ajja kuba ng'okubira ku ssimu yange eyo, nja kubeera nga mukutuusaako. Oyina ettaka tomanyi kikyakuteekako ono mukugu ajja n'akikubalira n'agamba nti wano engeri gye ndabamu bwenti ne bwenti osaana oteekewo essomero oba mafuta oba nnimiro era mu by'ettaka ate nayo munnange agwayo embeera n'asobola okubeera ng'agikwasaganyiza ddala bulungi. Tuli ku kigambo kye bayita ennaanansi.
Ennaanasi batandika batyo girima. Tukitegeddeko mu kitundu kyaffe ekisooka nti ennaanasi yeetaaga kyererezi kasita ettaka libeera nga ppya okusimba ena fuuti emu ku emu wali n'obuuka w'ebbanga ebyo mwabifunye bulungi nnyo. Ate abifunye ojja kuba nga onkubira nkutuuseko misadeewo. Twagala okubeera nga tweyongerayo tukomye ku nsonga y'ebigimusa. Okakasa ddala nti ennaanasi eno bwe mba ngisimba seetaagayo wadde ekigimusa n'ekimu. Masaka nga batuwabya nnyo saidi z'ekititi. Ab'ekititi bandaba n'okundaba kati kubanga bye basinga okulima ennaanasi. Ebigimusa biba bya bwerere kuba kati abantu bafuyirangamu eddagala lye bayita super green. Ennaanasi ebeere ya green ebeere bw'eti. Eryo bakyalifuuyiramu. Anti kati ennaanasi zino bw'oba ng'oyagala okubeera ku mutindo kuba kati ennaanasi ezimu bazi exporting. Yes, tuzitwala mu sizebwe. Kati bw'oba oyagala okubeera ku mutindo ennaanasi eno wangirese ekyali ku standard yaayo ogisimba tere mu kigimusa. Step gye twadde tubuuse naye njagala nayo tugigendeko. Waliwo mutubeera mu kulunda omuntu agamba ati olyo lulungi. Bwe tubeera mu bitooke omanye by'ebitooke tugamba kibuzi mulungi, nsakala mulungi, muvubo mulungi. Ennaanasi zirina ebika. Ennaanasi waliwo ekika ekyalingawo naye tekikyalabika kati kubanga abantu tebakidibya. Ekyaliwo baali bakiyita sasirimu. Olulimi lw'Abaganda baali bakituuma ekika ekyaliwo. Wagezako okunoonyereza lwaki bakiyitanga sasirimu? Ensonga eyaliwo ekika ekyo kyasanga ennaanansi emu naye nga bwe kigissa kizibu nnyo okuddamu okussaako endala. Kino ekika ekiriwo kibala ennaanasi ezisukka mu emu. Kino kibalira ddala. Ennaanasi ne tujjako kubanga tunoga ntukununyulako ne tuteeka wali ne kuddako ate ne kukulako ennaanasi. Eneezaala kati nga bwolaba zino endokwa za ku kikolo kya nnaanasi. Eno naye yanibadde efuuka ennaanasi. Tujja kutuukayo eyo tubirabe. Ekika kitegeeza kati kyekiriwo kyonna kyonna ensi kyonna kyerina ekiriwo ekirungi kisobola okuba nga kizaala. Kizaala ezaalira ddala. Kati katugeze oyina yiika nga 10 n'osooka osimbako yiika 2 ng'endokwa eza yiika 2 wazigula buguzi. Yiika zino ezisigaddewo zino yiika ze wasimba zino eza yiika ezikuze zisobola okuwa endokwa ezisimba paati eri. Endokwa eno evaawo kubanga nakyo kinsobedde kubanga ffe twalyanga ennaanasi nga bajja bakuŋŋaanya byonna bino ebitwe ebibaddeko bino bitwale tukwata bwe tuti nga bajja babitwala nga ze tumanyi ng'endokwa. Byadibizibwa. Tekyali era ebyo bye byakolebwa ku kika ekyo kye nkugambye ng'oluggyako ennaanasi n'okuŋŋaanya kino ekyowaggulu ekyo. Ekinaku zino oli naakusanga ng'amanyi by'ennaanasi ng'okisimbye. Buzibu ki obuli ku kintu ekyo kubanga kyensimbye? Kubanga twamalanga okusala ennaanasi ne mmala ogiryako n'ogamba nti kino nze ngenda okusimba n'osimba. Kaakati kino kye nandiisa omwana gw'ennaanansi. Kati bwe kiba kitooke yendukusa. Yendukusa. Kati kiri ekyawaggulu tekisobola kudda bulungi nga kino bwe kyandize kuba kati eno mwana azaalibwa ng'alina kukola ekyo kyokka ate eri ebeera ekaddiye eri ebannaanansi already. Walogezezako bisimba ne bigaana okudda? Tebidda. Kyetwabanga tulaba ennaanasi n'ogisimba n'emala emyaka 10 nga tennaba kubeera ng'ebala. Tebidda. Teri mulimi amanyi ennaanasi asobola kisimba. Bw'oba omanyi ennaanasi olina kunoonya baana kino. Abaana bano omuntu abaleese mu nnimiro kiki waliwo lwogamba nti omwana bw'omuleeta kati olaba ennaku zino basimba ekitooke ne basimba kano bwe kati ng'akantu basimba bwe kati. Ennaanasi yo osimba otya? Endokwa zino nnungi kati bw'ogireeta mukola ki gw'ogikolako? Bw'ogireeta osooka n'ogijjako buno obuntu obubaako obuddugavu. Kati buno tebuliiko obukaze kuba oyinza ogireeta n'ogiteeka awantu n'olwawo kati osimba ennaanasi nga 10,000 ng'ate wayiye nyingi wayiye kati ennaanasi 10,000 kati wona zisimbira zonna okuggwawo. Naye bw'ogenda onogolako buno kati ezimu ezo zisanga nga zimyukiridde
nga kino kinaka kiminkiride olwo kivudde ku kirungi ebbugumu kubajjukira zibiira wamu bonna waba oziye wamu zitumye wamu kati eza wansi eno genda zituuka zibeera zengereredde kati bino kirungi n'obisalako kyobola bw'eba esooka mu ttaka esookawo oyo yero lwaki esookera ku yero anti eba tennaba kufuna musingi bulungi wansi ekyali ku mbeera eri gye wagisuulira wali ng'ogitikkula naye kati mwezi gumu ebiri myezi 6 ng'ogisanga egenda ejjayo green nga yero naavaawo kuba eba etandise n'okuzaala bw'etaba teyengeredde togisala ku bino osobola ogisimbirawo busimbizi bw'oti wano ebeera esobola okutandikirawo osobola ogisimbirawo kati kiki ekiddako awo ennaanansi ogisimbye mu lunaku lumu ovaayo buve mu nnimiro oba osigala ogirabirire ennaanansi teyagala muddo kati osigala oyitamu olina okuyitamu okulaba kubanga si buli gy'osimba nti ejja kkula oyinza osimba ennaanansi mutwalo n'ofisaamu nga 2 damu oyinza okusimba ennaanansi nga mutwalo n'ofiisaamu nga 2 nezikala si n'ofiisa wabula n'ofiisa ezo nga 2 nga zo zifudde onogezezaako kunoonyereza lwaki zisobola okufa ennaanansi zisobola okufa kuba kiri kyenkugambye ebbugumu eringi wano wali otikkula ensigo bbugumu eringi lizikoseza ddala nnyo kati ziyinza okuvaako ensimba ezimu okubeera nga zifa kati n'ogenda ng'ojjayo bozaamu ennimiro okuyitamu ennaanansi ng'oyagala okugikuuma ng'eri ku mutindo gigobe mu kye bayita omuddo kyekintu ekyasinze okugiyisa obubi omuddo bw'oba olima tolima bw'oti ennaanansi bagirima bwe bati lwaki bagirima bwe bati ne batagirima bwe bati anti kaakati oba ogiwa ettaka olima osenda kuba yo ekula bweti ekula eva wansi ng'edda waggulu kati bw'oba olima ng'ogijjako ettaka ejja genda otuuka okusanga egwa bugwi ogambye tulima tuzze eno bwe tuti kati ekibifuula ebitaka ebikata yennima eno naye olaba bw'oba osimba osimbira ku leve emu naye osimba ku leve emu bw'ogenda olima ttaka olisika oliza eno bw'oti kubanga wali tewali kyezaagalawo naye wano olina okuziwa kuba ekula edda waggulu esituka wansi ng'edda waggulu bw'eti kati wano obeera oyongera oginyweza wano oba oyongera oginyweza kati wali osima ekinnya kino tesobola kuvaayo bwe wali osima ekinnya kino omuntu osobola mugamba gundi ki bunene ki obwekinnya obuwanvu bw'ekinnya oba otakulawo obutakuzina engalo totakulawo osobola osima enkumbi 2 wansi enkumbi 2 wansi awo ennaanansi nesobola okuba nga enywedddeyo enkumbi 2 wansi tugenda kubanga olunaku olwaleero tukoma awo osobola okusima enkumbi 2 wansi tutegedde ensimba y'ennaanansi bw'oba olimamu tutegedde gy'olina okuzza bingi nnyo ettaka lirina kubeera nga lifaanana litya lwaki ebitooke osobola obisimbamu lwaki kasooli asobola okuddamu lwaki ebijanjaalo tebisobola kuddamu ebyo byonna omwami atutunyodde mu kitundu kyaffe ekisooka tugenda kubanga tukoma awo njagala nkusaba emisaddeewo osibule ku balabi ba Soul TV abalabi ba Soul TV mwenna twebaza okwekuumira ku munnyo eyeekuumira ku munnyo yamanye ebigenda mu maaso mu nsi tujja kukomawo nate omulundi omulala nsigadde nze Katimboddeewo erikola ssente Katsandeewo Service Limited yoyo muganda wange ndowooza n'abamu mwali mumuwuliddeko ku rediyo okwo nga ye ataali mu byamataka naye takoma ku byamataka ate ayingirira ddala n'eno mu kintu ky'obulimi tugenda kubeera nga tukoma awo gwe wenna alina kyoyagala okubeera nga weebuuza tugamba nti kubakweye essimu nja kubeera nga nkukwasa Katsandeewo oba mwami Deewo ajja kubeera nga munnanga akikoleko ddala bulungi nnyo bw'ogenda ku YouTube teekamu Soul weekolere ojja kubeera nga olaba puroguramu ezo zikwatagana ku bulimi na bwa bulunzi tugenda genda mpola mpola paka lw'onojjamu ekintu kyoyagala okuyiga mu kulima ennaanansi mubeere bulungi mweraba